nzizo okubagamba nti waliwo sente ezafulumye eziri mu kulwanyisa alien skin okumusuula. Baba wadde sente abo bonna babloga boolaba bonna bafunye sente. Buterevu mukwano gwange nyongera okujukiza nti oli ku Jika Media ensibuko ya mawulire. Bw'otanaba kubanga osubscribinga genda maaso subscribinge, likinga, commentinga tusobole okubanga ate munange tutambula fenna. Buterevu munange ntandise n'ensonga za alien skin. Jukira fenna tukimanyi bulungi nti bannamawulire bangi beetegefu okubanga balwanisa alien skin bamuse ku ttaka. Era nga ensonga gye bawa ono akoze ky'amanyi nnyo naye kubanga abasula ku ttaka kussa n'okubayisaamu amaaso. Era munnange bibino ye aliwo alaga nti bannamawulire bangi basasuddwa kathimbi okulabika ng'ate bakola omulimu guno nga tewali abakwata ku mukono. Era nawe weewulireko. Banyabo ne bassebo nzizo okubagamba nti waliwo sente ezafulumye eziri mu kulwanyisa alien skin okumusuula. Baba wadde sente abo bonna babloga boolaba bonna bafunye sente. Nabo bola abavaayo boogera musimanyi alien skin ayina amalala simanyi biki bonna bola abagezaako kusula ennya lya alien skin kati buli video zoolaba abo bonna baweereddwa sente. Naba badde beefula mikwano gye nga bamwogerera birungi kati bamwogerera bibi beefula bamubuulirira. Bw'oba ng'omubuulirira alien skin lwaki tokuba ssimu ye n'omukubira essimu direct n'omubuulirire. Lwaki ng'ojja mu lujjudde omubuulirire bw'akyusiza empisa mu lujjudde. Mwefula mikwano gye naye mwalidde ssente. Mwalidde ssente twazitegedde twabategedde mwabadde naffe mwagala tuteeka mu mize gyammwe egy'okulya ssente mutuvumirire alien skin kye twagaanye okukola. Kati ne mufuna obusungu obw'amaanyi ennyo mutandise okumulwanisa omwana bwe mwagala musuula. Alien skin zannakyusa mbeera ze bw'atyo bw'ali bw'atyo bw'abeera era bw'atyo bwe yeeyisa. Naye baba bafunye ssente mujja video ku video mukola video ku video olw'okuba mwalidde ssente. Ni bannayuganda muli babi. Bannayuganda temuwagaliza basajja mwe nammwe bakazi mmwe. Buli muntu avaayo mugezaako kumusuula. Kati muli ku linnya lya alien skin mulisuula olw'obusente obutono bwe mwalidde. Busente n'obuulira no bwe baba wadde busente butono nnyo. Naye abasajja bonna bavuka bakanudde amaaso abasajja bakanudde amaaso. Lwalina amalala lwaki temumukubira simu. Alien skin simu ziba okufuna ku simu. Ennamba ya alien skin tesobola kukubula. Bw'oba oyagala mubuulirira ngamba nkubira. Mpereza message ngambe kabata njagala namba ya alien skin njagala mubuulirira njagala mukansolinga nja kuwe namba y'omukubire. N'oli kufango ne makinge mwangu nnyo talina musirikale osobola omusanga n'omubuulirira. Alien ali ize nnyo tajja kuvuma tajja kukuba omubuulirire direct. Naye ebyokujja ku social media mubuulirire mwefudde abaganze nnyo mwefudde ab'ekitale nnyo mwalidde ssente twazitegedde. Babloga baba wadde ssente nama abantu babulijja bamu baba bafunye ku ssente ezo ez'okuvumirira alien skin. Njagala omanye tukyali mu ttiimu kati ssaawa zino. Tumanya abatamwagala bangi tumanya bamuwanana bangi kati bafunye akasente ssebo bagezeze okukola nga basula omuvubuka. Muvubuka muto yeeyiiza muvubuka wa ghetto yeeyagaddwa abantu naye okwagalwa kw'abantu eri alien skin ke bamwagala. Buterevu ensonga zo wezityo weziri. Jukira omukulu alien skin akyali wale mu Dubai era nga akyaliyo ennaku eziwerawerako ekintu kyo akikwasaganya. Era nga munnange omukulu Nobati ye yatandikawo akabaate kano. Ono oluvannyuma lw'okuvaayo n'akwata mu bbwa n'ategeeza munnange bannamawulire bonna okumwegattako balwanise omukutu ogwa TikTok kw'ossa n'omukulu alien skin ayisaamu amaaso mu bannamawulire. Munnange ekintu kigenda kiranda kigaziwira ddala. Eyo no nga nkugyeyo mukwano gwange ye Calvin Kayanja. Ono avuddeyo n'ategeeza omukunja atasera. Ono avuddeyo n'ajjukiza omukunja atasera nti obuko gye buli. Jjukira mukunja ono tutera omulabako ne nnyazaala we ate mu kaseera ke kamu ne tumulabako ne King Shiba. Ono avuddeyo n'amutegeeza mukwano gwange weegendereze nnyo by'okola ebyo because ekintu ekyo kisobola okuviirako obuzibu. Naawe mwewulireko. Mukunja wano mu Buganda waliwo kye bayita obuko. Ekikusuza ne nazaalawo ekikwenjeeza ne nazaalawo ddala kiki? Sijja kugamba nti sisiima byokoze mu bulamu bwa Shiba. Naye Mukunja bw'onaaba tokoze ki ky'olina kukola eri bantu abo ogenda kuba tobayambye. Nakulabye simanyi kubagulira poloti. Waliwo ensonga lwaki abantu abo baava mu byalo byabwe oba mu b'eŋŋanda zaabwe ne babeera ku street. Bw'onaaba tobayambye mu ekyo ojja kuba tobayambye. Tovola bankulaba nnyo wano nga weererejja ne Shiba. Shiba ogeeza okunywa omwenge simanyi bino simanyi nga tokoze ku ekyo kyamufuula kubeera mu mbeera eyo ogenda kuba toyambye bulamu bwa Shiba. Ne bw'onaamusabiririza enjuba okugwa. Waliwo ensonga lwaki omuntu oyo tali nnomu.
kwata sente abantu bano basololeze sente noonya dokita kubayamba kubazza mu normal life. Goloza tebalina banganda. Lwaki olowooza bamaliriza baliko street? Bwe kiba nnomo maama wo kubanga afaanana bw'ati, lwaki owo tetumulabanga? So abantu bano beetaaga rehab, beetaaga kugenda butabika. Shiba ne maama we beetaaga kutwalibwa butabika kubayamba balalu bakubibwe sindaani ziri eri emitwe gyabwe gitereere. Ne bwe munaabasondera simanyi nkuwadde nalaba okw'omukyala ng'agamba nkuwadde simanyi ringiraiti kitegeera. Kati oligodidde omuntu eyetaaga okutwala ebutabika for rehab kufuna eddagala kubwa empiso z'abalalu bw'omuwa ringiraiti emuyambe ki? So ne bw'onaamwambaza otya engoye anyirira atya nga tokyusizza muli kimufuula abnormal, ogenda kuba tomuyambye. Eyo nga nkuje mukwano gwange waliwo ka video akatambula naye nga nakano munange ensonga za bannamawulire. Ennaku zino munange ku TV zaffe ez'eggwanga ogenda n'osangako ba presenter nga munange ekintu kyakola alinga atakitegeera, era abayimbi be bakyaza oba abantu abamaanyi munange basanga obuzibu oluvannyuma lw'okubuuzibwa ebibuuzo oluusi ebitaba byangu kuddamu ng'oli ku mpewo. Era emabegako twalabako omulangira Ssuuna ng'aliko ku TVM wabula ono mu kumubuuza ebibuuzo gye byaggwera nga muvuddemu luyombo. Tuli kumpe oddamu ekibuuzo. Ssuuna addamu ekibuuzo. Yindako. No please Ssuuna wuliriza amaanyi mangi. Jayo message ogiteke mu kamera nti ono yabuuza who is Ssuuna kimala ekyo tweyongereyo watali ekyo kibuuzo. Kachigweyo. Watali ekyo kibuuzo sigenda kiddamu. Kachigweyo. Yindako Ssuuna badage nti ani ayinza okubeera nga abantu bangi bazze babyogerako ne Bad Black yennyini n'avaayo n'agamba nze sokufulumya pornography wa bijeyo nga Bad Black abyogera ku page ye. Banange bajja basa omwana bwo sebagenda kusuuna badage ddamu kibuuza obulamu bwe nti Ssuuna ye nga ye mwami musiraamu ate nga tumugobererako ne mu ddiini yandibadde omuntu asonyiwa. Nyabo kankubuuze. Tombuuza nze mbuuza. Kale kankugambe kyonna kiki. Omanyi eddiini yange gye nsoma? Nkumanyinga omwami omusiraamu. Okakasa. Akati gambabuulire. Olwaleero kambasomese na busomesa sijja bawulira. Bwe mbanga mugenda kukyaza omuntu ku TV zammwe musooke mukole survey omuntu genda ogenza okukyaza kyeki muliko updates. So si kujja wano n'otandika kwogera nga bw'oyagala. Nkyaza ng'omanye ekinkwatako oba tolina kinkwatako tonkyaza. Toddamu kumbuza bibuuzo nga tomanyi bikwatako please. Toddamu kumbuza bibuuzo by'otamanyi bikwatako. Nkyaza ng'omaze okunkolako ki? Okakasa ndi musiraamu. Nkumanyinga omusajja omusiraamu. Ssuuna tetuze kulwana Ssuuna. Respect yourself and your career. Otegera oli mu kamera Ssuuna totulabisa. Buterevu mukwano gwange no awone nkujjukiza nti obadde ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Gwotenaba kubanga subscribinga genda maso subscribinge, likinga, commentinga ate osobola okubanga munange tutambula fenna. Saba Mukama Katonda bankuumire mweraba.